Mukama waffe yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo, kanzikirize nti muli bulungi, ekitiibwa n'ettendo biddire Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Olunaku lwa leero njagala twogere ku bulimba obulimbiddwa ebbanga ddene ne butuuka ekiseera ne bufuuka amazima ne bubanga amazima. Ensi n'ebutambuliramu, ensi n'ebukkiririzaamu, ensi n'etuuka n'okulowooza nti ebigambo ebyo ebyogerwa biri mu Bayibuli. Ekisooka, enjogera eno egamba nti eggulu liringa Kampala. Omuntu ava eggulu ayingira, omuntu ava e Masaka ayingira, omuntu ava e Jjinja ayingira, ava e Mityana ayingira. Bassebo ne bannyabo, enjogera eyo si ya Katonda, enjogera eyo si ya Bayibuli, enjogera eyo si ntuufu, enjogera eyo bulimba obumaze ebbanga ne butuuka ekiseera ne bubanga amazima. Bayibuli bw'eba eyogera ku ggulu, Yokaana essuula ye-14 olunya olw'omukaaga, Yesu agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Kati okusinziira ku Bayibuli, eggulu lirina ekkubo limu, eggulu teririna makubo, eggulu lirina ekkubo limu. Kiddamu, eggulu lirina ekkubo limu, eggulu teririna makubo. Kati eyakugamba nti eggulu liringa Kampala, buli gy'oyitidde oyingira yakulimba. Bayibuli eyogera ku makubo n'egamba mu ngero nti waliwo omuntu amakubo g'alabanga amalungi naye ng'enkomerero yaalyo kkubo lya kufa. Kati ekkubo ly'obulamu liri limu, ye Yesu. Amakubo amalala gonna makubo ga kufa. Bw'oba toli mu Yesu, bw'oba toyitidde mu Yesu, eggulu tolisuubirayo, kubanga n'omulyango gwennyini guli gumu, tekuliiko miryango mingi nga bwe nzize mpulira ensomesa, simanyi waliwo emiryango. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Yokaana essuula ye-10 olunyiriri olw'omwenda, Yesu n'agamba nti nze mulyango, omuntu bw'ayingira mu nze alirokoka, aliyingira, alifuluma, aliraba eddundiro. Ekkubo liri limu n'omulyango guli gumu. Kati awalala wonna gy'oyitira eyo simanyiiyo, Bayibuli temanyiiyo, Katonda tamanyiiyo. Ekkubo Katonda ly'amanyi baliyita Yesu. Obwo bulimba bumu. Obulimba obwokubiri kwe kulowooza nti omuntu bw'amala okufa basobola okumusabira n'afuna obulamu ng'abadde mwonoonyi. Ekyo nakyo kya bulimba. Bebulaniya essuula ey'omwenda olunyiriri olw'27, Bayibuli egamba nti ng'omuntu bwe yategekerwa omulundi gumu okufa n'oluvannyuma lw'ekyo musango. Omuntu yategekerwa okufa omulundi gumu n'oluvannyuma lw'ekyo musango. Kati omuntu yenna alowooza nti osobola okubeera omwonoonyi n'okola effujjo n'okola byonna by'oyagala, bw'omala okufa ne baleeta bakabona, ne baleeta abasumba oba basheeko oba bayimaamu ne bakusabira essaala, n'ekujja mu kwonoona ng'omaze okufa, n'ekuyingiza mu butuukirivu, n'ekujja mu geyeena, n'ekuyingiza mu ggulu. Ekyo kya bulimba. Era olw'obulimba obwo abantu bawaddeyo ebyabwe nga tebabiwaayo kubanga baagala Katonda, naye nga babiwaayo bakole omukwano ku bakulembeze b'enzikiriza, mbu bw'afa alyoke bamusabire. Era abantu bangi babuuza, gwe gundi oli bw'otyo ani alikusabira? Kati ndi wano okutegeeza tewaliyo ssaala yonna omuntu gy'ayinza okusabira n'ekujja mu geyeena oba mu kifo ekibi n'ekuyingiza mu bulamu. Ekyokubiri, tewaliiwo bifo bisatu. Ffe twakula batugamba nti waliwo ebifo bisatu. Omwonoonyi ayonoonye ebyonoono ebitono abeerako mu kifo ekirimu obubonerezo obutini, bw'amalako ebibonerezo bye n'avaayo n'ayingira mu ggulu. Ekyo tekiri mu Bayibuli. Ekyo kya bulimba, bwe buli ekifo eky'okulumwa emirembe n'emirembe. Luka essuula ye-16 tulaba omusajja ono Yesu gw'atunyumizaako. Luka essuula 16 okuva ku lunyiriri olw'19. Omusajja omuno bamuyita Laazaalo, yali omwavu n'omugagga Bayibuli gw'etatubuulira linnya.
bayibuli yesomesa nti bonna baali ku nsi. Luka essula 6:19. Awo waliwo omuntu omugagga yayambalanga olugoye olw'effulungu ne bafuta ennungi ng'asanyuka bulijjo mu kwesiima, era waaliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo eyagalamizibwanga ku mulyango gwe, eyali awumusewumuse amabwa nga yeegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza y'omugagga, era embwa nazo zajjanga ne zimukomberera amabwa ge. Awo olwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa bamalayika, n'assibwa mu kifo kya Ibulayimu, n'omugagga n'afa n'aziikibwa. N'ayimusiza amaaso ge mu magombe ng'ali mu kulumizibwa, n'alengera Ibulayimu wala ne Laazaalo ng'ali mu kifuba kye. N'ayogerera waggulu ng'agamba nti, kitange Ibulayimu, nsaasira otume Laazaalo anyike ensonda y'olunwe lwe mu mazzi, ampozeewoze olulimi lwange kubanga nnuma mu muliro guno. Naye Ibulayimu n'amugamba nti, mwana wange, jjukira nga waweebwa ebirungi bye byonna mu bulamu bwo, era ne Laazaalo bw'atyo ebibi, naye kaakano asanyusibwa gw'olumwa. Era ku ebyo byonna wakati waffe nammwe waliwo olukonko luwanvu olwateekebwawo, abaagala okuva eno okujja gye muli balemenga okuyinza, era balemenga okuva eyo okuyitawo okujja gye tuli. N'agamba nti, nkwegayidde kitange, omutume mu nnyumba ya kitange mu nnyumba ya kitange, kubanga nina abooluganda 5 abategeezi baleme okujja mu kifo kino ekirimu okulumwa. Ndowooza owulira, waliwo olukonko lunene wakati. Omuntu eyagenda mu kuzikirira tewaliiwo ssaala esobola kumusabirwa n'ava mu kuzikirira n'ayingira mu bulamu obw'okwesiima. N'omuntu ali mu bulamu obw'okwesiima tewaliiwo kikolimo ky'oyinza kumukolimira n'ava mu bulamu obw'okwesiima n'ayingira mu bulamu obw'okuzikirira. Tekiriiyo. N'olwekyo owooluganda muganda wange gwampuliriza, ali eyampuliriza, njagala kukutegeeza nti osalawo leero onoobeera mu ggulu oba onoobeera mu kuzikirira. Tebakusalirawo nga bw'olaba okulonda nti bwewandiisa bukyali n'obeera mu lukalala lw'abalonzi, bwe butyo n'obulamu bwe bubeera. Bw'oba ng'osazzeewo olunaku lwaleero okutabagana ne Katonda wo ng'ogamba mu butuufu olwaleero njagala ntabagana ne Katonda wange, njagala neewandiise nange erinnya lyange libeere mu kitabo eky'obulamu, njagala neewandiise nange nnyingire mu kkubo. Abasinga obungi muli ku kkubo, temuli mu kkubo. Waliwo enjawulo y'okubeera mu mmotoka n'okubeera ku mmotoka. Bw'oba ng'ogamba njagala nange kuyingira mu kkubo ntandika okutambula olugendo olw'obulamu obutaggwaawo, ddamu ebigambo bino nange. Gamba nti, ayi Yesu, nkwebazizza nnyo olunaku lwaleero kubanga ompadde omukisa okuwulira ekigambo kyo. Nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange ndokose. Sonyiwa ebibi byange byonna bye mbadde nkola ne bye bankolera. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Weebale Yesu olw'okunjagala n'ondokola. Amiina. Wazzeemu ebigambo ebyo omaze okulokoka. Nange bye bigambo bye nayatula ne nzikiriza Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwange, ne nnoonya ekkanisa y'abalokole nyamba okuyiga ekigambo kya Katonda. Ne leero sejjusa lwaki nalokoka. Nkwagaliza emirembe gya Kristo egisinga okutegeerwa gibe